anjala kisaba bamawulire omanyi amawulire gano problem ya entertainment news tufunye nti scoop wetujja amawulire wafunda kakati buli wetuvulira akagudde nga tudduka lwansonga nti weetaaga eggulire mwolo oluki olunaku netufuna ebijja n'ebitajja naye ndowooza times tulina okwebulira nga ffe naddala ng'emboozi ffe tugirina kati ekisooka jamikali kyayasooka n'afuna okusomoozebwa ku mutwe ne tumu-exposinga luli kirabika kyazzeemu awo si omukulu we yamukwatirako papa badde agezaako nnyo abantu abasinga siri social nekyemmayo bane renti yabadde amusasula wemanga nsobezaamu abadde asasula renti tokuba mutwe ku mmeeza naye kyemmanyi abadde alina byakwasaganya alina bwabadde amuyambayambamuko kati ndowooza essaawa zino okuleka nga aliwo ow'amawulire olina gw'okubidde ku ssimu obanga Salima akubidde Mama Fina ng'alina obukadde 5 bwamuwadde bino ebyokugenda okumutunuzaamu kamera nga bw'akola ebyobulalu tebijja kikola amawulire naye tekijja out of humanity so tusukkewoko Qute Kaye agamba drugs naye I think non si drugs kiri tekiniko omukko mu layini y'ebyo byakola waliwo amuloga tebamuloga oyinza okuba nga agenze kuwakula okuwakula mubisi enjuki nezikuwa otegendeza omuntu ayinza oba mistake obulwadde obwo addiction oba obw'ebiragalalagala bulwadde bwa mu mutwe era bw'otegendeza omuntu ayinza oba mistake nga nagamba nti ogudde eddalu katugeze wewandabanga mu tawuni nga ntambula nyambadde sapato eya bbulu n'eya bbulaaka empale njisibyemu omugwa wano ndi waniridde bwe nti ntambula wali ng'olowooza kiddala nga tolowooza nti Qute alabika yagudde aloba bamuloga okitegedde naye ng'obuzibu nina obulwadde buli mu mutwe oba bwewandaba nga ntudde n'akatala k'emmotoka ng'omumanyi ondabye emyaka gyondabye tibagamba naye Qute bamuloga naye kati bwondaba okkiriza nti baali bandoga kubanga saagendako mu ssabo lyonna nagenda mu ddwaliro ne banzijanjaba nenvaayo nemba ne after care plan nakati nkyagiriko naye ate bwe mugeza ne mwekonvinsinga nti eyo mpewo agenda kufa mubeera mu muwaddeeyo ekyamagezi kumuddusa mu ddwaliro ejjanjaba obulwadde obwo ajja kuba bulungi naye nti bw'oba towezezaayo mwezi tosobola kungamba nti olina obulwadde bwadde bukulumira omwaka gumu n'ekitundu emyaka 2 n'osuubira nti bugenda wona mu wiiki 3 ekitono ennyo jjami yeetaaga okubeera mu ddwaliro okumala emyezi 6 ekitono nze mu ddwaliro namalayo omwaka mulamba nagenda ku independence navaayo ku independence nga 9 mwaka kakati njoga jjami agenda malayo mwezi gumu oba myezi 2 era awo muba mwonoona budde kuba kwoza nakwanika mu ttaka kwanika mu ttaka at least emyezi 6 tebasekerera mulema tosobola kusanga musajja mulema oba mukazi mulema ku luguudo n'otandika okumusekerera ekyo kikoli mu bannange era mwenna abali okukwata obutambi bwa jjami ne mubufulumya ng'alina byakola nga mulwadde ali out of his senses muli bakolimire Katonda abalaba olutambula